Banange Mukama yebazibwe. Mukama tumwongere engalo n'akalulu. Nina essanyu lingi okuba nga ndi wano nammwe mwenna. Ebbanga ddene nga ndowooza ku mbeera eno, naye Mukama mulungi nti olunaku alutuusizza, era mmanyi nga n'abiri-mu-lumu ogw'omunaana olunaku Mukama ajja ddufuula nga lulungi. Okusooka neebaza eno ttiimu gye mulaba eno eri wano, nga bwe mubalaba n'abatasobodde olw'ebizibu eby'enjawulo. Ttiimu eno olw'ebizibu eby'enjawulo. Ttiimu eno simanyi nakyagigamba, eno famire yange. Famire eno mbadde okay. Famire eno nina famiri za mirundi esatu. Nina famiri nina famiri okusooka eyantandika oba eyandaba, era byonna mubiwulidde, sigenda kwogera kubiddamu. Bannange ba artists mwenna nsaba tufukamire mwebaza omukyala Omumbejja Mariam Ndagire. Bannange abaami naye ng'okusinga mwami Lutaayo ono, fukamira, bagamba omusajja tafukamira, naye ku mutima fukamira, weebaza omukyala ono. Ojja omukwateko ne mu ngalo. Kubanga singa si mukyala ono tewandindabye mukwano. Kubanga gye najja era yeyandekawo. Era bannange nkusaba ekintu kyonna kyagenda okukola, era olaba nti ayina concert, naye mukama wange n'oŋŋamba nti oli kakuuto kwolwo ŋŋenda kunoba. Anti Mariam lindako. Nange nze nja okusooka okugula table ya Anti Mariam. Kati awo si kyanobye. Bannange abantu abo mbadde so aboogerako nga nnyimiridde. Abawala mwenna, buli mukyala ali wano, tufukamire twebaza omwana ono. Wangi mama. Ku ttaka. Amavivi ku ttaka. Oh, your baby boy. Mwenna Sophie Morini, amavivi ku ttaka. Mwana kyasigadde nga ayimiridde atudde. Bannange omwami ono ankuumye, era nga bwe mundaba bwe natandika byonna babyogedde. Ankuumye kuva okunjigiriza okukola, kuba yalina kye yaŋŋamba, gulawo akawunti, naye ng'omanye emyaka gy'agamba okugulawo akawunti. Nedda. Ngirekeki. Wakalikyuleeta abadde atandise menta kakkana tewajja gyogera. Olw'okusanga omuntu nga muntu wo mwami wo naye ng'ayagala okulaakulane. Abakyala abasinga abaami tebatwagala kukulaakulana, balowooza tugenda basinga tubayiteko. Naye mwami Lutaaya weebale butankotoggera, nembeera nga talenti yange njitwala mu maaso, ate nga ndi muzadde, ate naawe n'otandika kugenda eyo gye nali ŋŋenda. Weebale nnyo ssebo. Bannange abo ababiri bali special. Kaakati ŋŋenda ku famire yange endala, omuli omwami Papa Ssemakula Misaki, nze muyita mutabani kubanga maama wangabi ate neddira ngabi. Mutabani wange weebale nnyo nnyo. Omanyi abantu bano bambuuliriranga, nabeeranga nabo, nkuze nabo, era nga bwe mba nkyama bambuulirira. Mwami Mayinja
ompita Ari. Bambi webale nnyo kungayidinga. Nze n'ennyumba yange gye nazimba namwebuuzaako nga nina $5,000,000. Ne mugamba dde nsaba ombuulire bazimba batya enju ate nga kalina. Ne mugamba wankaka nzimbe kalina. Ne nkugamba sisobola nze siri. Nangamba ojja gizimba oba oyagala tokola ki? Toyagala. Mwami Mayinja webale oli so innovative. Webale nnyo. Kakati nga nzize side eno nga sinnaba kuva side eno. Omwami oli nkyali ku baami. Omwami oli gwe mulaba Bajjo. Ayogera nnyo bwe buzibu bwe. Naye ate ne bwakunyizaayo akantu katono akola ebirungi 1,000. Muntu mulungi nnyo. Just kyalina kwogera ayogera nnyo naye mu byayogera biyinza okuba mulimu ate abakola ki? Ababyagala. Omwami oyo yantambuza ku first concert yange nga tunoonya ba sponsors. Nangamba ne baba tuwa $2,000,000 kasita zibaba bazituwadde. Omanye ayogera nnyo n'akumatiza. Naye ng'ate bambi naye alina kyaba akwagaliza. Bajjo kyova olaba concert eno nagambya sirina mulala gwe ngenda giwa okuggyako Bajjo banaye mukubireko ku ngalo. Honorable Kayemba oyo family friend oyo mujjukirako akantu kamu akalulu bwe kaggwa kano kankayiseeyo kali political. Kano akakaggwa oba kali akaggwa? Kano kennyini. Genda maaso. Twali tuli waka bambi nga twekubagiza ku byakututuukako. Mwami tanangamba Kayemba najja. Omanyi bulawulya Kayemba ajja nga alaba nti bagenda kwekonsolinga nga bo babiri. Egamba basanyuke banyumye ku ebyo. Mwami Kayemba oyo alina engeri gye yagumyamu. Kyokka nga naye ebyamutuukako era ono ebyamutuukako naye ne beegumya. Najja ewaka ekyo kyansanyisa olw'ensonga bonna balina ebizibu. Naye nga banyumya ate gwe bakubba ki bakubba batya biki. Naye time gye yajjiramu era Mwami Lutaaya yali amwetaaga kuba time eyo nange waliwo we natuuka nga siremereddwa naye nga ndaba Mwami Lutaaya yali down. Mwami Kayemba, thank you so much. Webale kwagala family yaffe. Abaami mbamaze kati omukyalo oyo mulaba amuyita Maureen. Sweet Maureen. Maureen y'omu ku bawala abajja atuli mu Eagles. Si ye yasooka naye yajja luvannyuma naye nga alina empisa ng'omulaba nti akolaganika naye era namala ebbanga yonna nga nkolagana naye. So twatambulanga ffenna buli kimu embeera yali nnungi. Twabeeranga ne health competition naye ng'ate abantu batwagala. Kyova olaba ogwo omuziki gwatambulanga bulungi. Omukyala sponsor wa KBS KCB Bank, Mwami Bajjo twagenda ku KCB Bank. Ennyaniza gye bannyanirizamu. Bamugamba Bajjo kacyoleeta leero tuleetedde. Bambi n'ensanyuka ne ngamba waawo. Mu nsi wali abantu abanjagala naye nga simanyi. Era ne twogera ne tumaliriza era saawa yonna kigenda kuggwa. Mwebale nnyo kumbeererawo mu konsati yange. Mwami Kwefu naawe nkwebaza. Taata Pichichi weebale manyi omukubira ng'alina obuntuntu bw'ayogedde naye nseka ne tukuba olwali kati bwe mukubira ngamba oba ono agenda mbadde ngamba oba nayogedde ki ne mugamba Kwefu weebale nnyo weebale kupresentinga bulungi. Omwami oli Jacob nali ndi eyo nagenda okulaba Jacob ng'alanga ekivulu kyange kyokka abantu omuntu oba omalamu wa ssente kye twatwala n'alanga
ne Jacob yatandika okulanga ekivulu kyange nga sina baana muwa yadde 10 n'eki nakkiriza n'okuba nti agenda kwambala t-shirts zange za strong woman. Jacob webale kunjagala mukwano. Bano abaana era nange nga bwe banzaala mu music omumbejja nange nafuna omukisa n'enzaalayo abaana abalala baabo era mubalabye. Sijja boogerako bingi era mubalaba mbagaliza bisima byereere. Grace Khan onsanyusa nnyo ng'olabika bw'otyo. Ntera bikugamba my diva. Onsanyusa nnyo ng'olabika bw'otyo. Keep it up. Njagala obeere mwana mulungi bye nagamba obimanyi. Njagala tushayininga okimanyi. Mukama ajja kukulembera ate n'eddiini yongera okusaba kuba gye nakutwala omanyiyo n'ekkuba eri kutwalayo olimanyi. Genda osabe buli kimu kigenda kukyuka. Omukyala ono y'omu ku bakyala benjagala ennyo by the way. She's a sweet soul. Mukwano olabika bulungi ate oyina empisa. Nange nkwagala nnyo mukwano. Momo webale kujja mukwano webale kunjagala ne madam goli naye. Sebo Newmans mwebale kunzikiririzaamu kuba nga muli among my sponsors. Abaana nje Rachel mukutwalidde mu baana. Omwami Serugo oyo mumulabe nnyo mumutunuulire oyo. Mwami Serugo oyo bingi mwami Luta yabyogedde. Naye kyenzijukira ku Saasiro ono yajja ku Kyebusaabala era ng'ali mu ka uniform yajja ng'ali mu uniform n'aŋŋamba Irene njagala kuyimba. Naye olowooza kuba bonna abawala be mulaba wano bansangamu nga mwendi mu group. N'aŋŋamba omanyi nyimba nzibadde nyimba ku St. Bali ku ddembe. Nyimba nze gwolaba kwaya nyimba naye omanyi ne mugamba eby'essomero ate ne bino byawukanamu. N'aŋŋamba sooka ombuulire wano waliwo n'abatendeka amaloboozi. N'ambuuza ani atendeka amaloboozi ne musindika w'omwami Serugga. Ne musindike w'omwami Serugga yamutendeka bubi. Kanso Serugga. Era ne mulagirira. Ngera we bagambye ensirikira ebintu ekyo nakisirikira ebbanga ki kati kyogera. Aya naffe tugenda kisirikira. Kakati era kwolwo ne mugamba ne nkubira Kanso kati Kanso Serugga ne mugamba mwami Serugga waliwo ekiwala kirina akabina kitoototo kalikeera naye kyagala kukitendeka maloboozi. Otyo ko yebyo byemukolako obuntu butono. Serugga nali muyita Mura nga tweyita Mura. Kakati n'aŋŋamba Mura kanzije. Si kirungi kola lugambo naye leero kambyogere sina kyakola. Naawe toli kabada. Kakati okuva olwo omukyala Catherine akyayiga kuyimba. Akyayiga maloboozi. Era mwami Serugga Sebo besides kuntendeka maloboozi ngera mwami Lutaya nange bwe yakundeetera eno nange ne nkusindikira Sebo. Teri abanja. Era tweyanziza nnyo munange bannange tufukamire twebaze mulamu oyo kusaasira amavivi ku ttaka kuba tatukoze bubi. Serugga ggwe. Naye ng'ebyokuntendeka byonna babibagambye bannaye. Kaakati Catherine era nga bwe mbagambye twali ku Kyebusaabala najja ne tutambuza omuziki nga tukuba omuziki nga tubeera awo. Twali tuli awo Sophie Nantongo najja. Oluwala lwajja n'eddoboozi bannange ng'oluwala luyimba. Ne batugamba bannange naye ekirungi ky'abawala ba Eagles twali tulina health competition nga tugezaako okwemanaginga musicale naye ng'ate tukulembeddwa abaami bano be mulaba wano kubanga baakolanga kinene ng'olaba nga ne bwe mba nina korabu mu studio
mutabani wange Misaki ajjayo n'agamba kano mukateeke wano kano mukakole bwe kati kwegamba ye music gwe mwalabanga ng'atambula bulungi senga tekyali ekyo teamwork tetwandibadde bwe tuti kyova olaba memories zanzijira ne ngamba no abantu bano tulina okubeera ffenna we are family era nkyogera nga nkitegeeza ku mutima gwange nga ndi mukyala musabi omukatuliki tuli family tewali kisobola twawula oba kiki tewali kijja kutwawula akaana kali ke mulaba ako akaddako ako kasipayisi ako nno omanyi waliwo omuntu eyaŋŋamba oyagala nnyo kasipayisi ako ne mugamba nedda nako kanjagala era njagala nange gwe nkola ki n'abalala bonna mbaagala naye ate nako kanjagala ate keeyisa ng'akantu akakulu kati kambabuulire buli kimu kye mugenda okulaba mu concert tulina team nnene erimu ba designers erimu kwegamba erimu abantu bangi nnyo 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 ba producers. Spice is among the team egenda okubeera mu Strong Woman concert. Kyenabagambye nti muwala muto naye alina ebirowoozo ebikulu era y'ensonga lwaki mwagala era tutuuleeyo twatandika okutuula mu Gwokubiri nga tupulaningira concert eno. Okay. Nga tupulaningira concert era Mukama n'atuyamba ne tukola ki ne tuba nga tupulaninga era Mukama amanyi agenda tuyamba 21st tugenda kuba buli kimu tutambula bulungi. Omukyala oli bamuyita Lyris wa makeup era be bamu kubagenda okunkolako makeup. Sasha munakuwanjulidde mu baana bannange mwe bannamawulire mbebaza mwebale kunjagala kubanga buli lwe mbeerawo buli lwe mbayita mujja mu bungi ate ne mubeera nga mukola na mutima gumu era bangamba tukwagala ne bannange yeseeguya yasoba abengabi baba beeyagala ekyo mwino kimanya baba beeyagala. Owengabi omulala wuuli Flavia Namulindwa. Namulindwa, thank you for coming ganda wange. Kakati nakoze concert yange eno nagitumye Strong Woman. Concert yange eno nagitumye Strong Woman. Nga bwe nabagambye ogwasoose nti bano bokka sibe bakwano bange mu industry namu abakwano bange bangi ne waliwo abafunye obuzibu abalina obuzibu Sesha mumumanyi ekiriwo mugonvugonvu era yaŋŋambye ye agenda kubeerawo mu mbeera yonna era ne tebo ajja gigula naye tumuwe essaala Mukama amutereeza ajja kutereera kasita abanga alina Katonda ajja mutereeza. Designer wange olwaleero bamuyita Abbas Kaijuka soko oyimirireko abantu bakulabe. Caldivo Collections, thank you so much Abbas. N'abalala bangi benje okwogera ku concert nja kuba ne ba designers bangi ba producers bangi kubanga nange semalira kyovola ba Spice abagambye olusi waliwo ebyomulembe ng'obiraba yes waliwo byotasobola abaana bano abaliko ng'asobola okuyambako n'akugayidinga mami kino mami kati osobola okwambala bwoti n'onyuma. Badde nkyabagamba concert yange eno nagitumye Strong Woman concert. Ensonga lwaki nagitumye Strong Woman concert. Nasinze nnyo okutunuulira abakyala abo. Omukyala omuyiribi. Omukyala akeera ku makya. N'agenda n'akola business. N'asasula emisolo. N'atawaanyizibwa mu buli mbeera naye era n'ayimirizaawo bizinesi ye ate n'amaka ge n'agamanaginga ate nga n'omulimu gutambula. Abakyala mwe mwekubireko mu ngalo era temusigalayo. Natunulidde abakyala ba Strong Women. Abakyala abo abakyala nga ba single mothers. Tulina abakyala nga single mother
naye ng'afuba nnyo okukola nga talinda bamuwe buwi, ng'afuba okukola okusobola okulaba nti ayimirizaawo famire ye. Nammwe big up. Ne ntunuulira abakyala abali mu maka, abafumbo, abali mu relationships ez'enjawulo, naye nga yasanga omwami we ng'ali ku zero oba ng'alinako bw'ali, naye n'amuzimba, n'akkiriza, n'atagenda, n'atanoba lwa bwavu, n'akkiriza beezimbe paka we batuuka ku success. Abakyala abo era abaami abalina abakyala abo mwekubireko ku ngalo. Natunuulidde abakyala abasitula bannaabwe, abayambako okusitula bannaabwe mu buzibu. Ne ntunuulira abakyala abakyusa abaami baabwe, kuba abaami bano amazima gali nti si bangu. Omukyala olina okuba nga oli wumite nga nze Namatovu. Omwami ono omulaba sigamba nti muzibu. Omwami ono amazima gali nti Lutaayo oyo nga nze Namatovu saamusanga, kale gwe saakula naye so bagamba nti nno twenkanya empisa oba ki. Naye Mukama yanyamba nti bwe namusanga nembeera nga ngezaako tutambulire ku pesi emu, ate Mukama nanyamba nantegeera kyentegeeza. Era ekyo nkyebaliza Mukama. Kati ntegeeza abo abakyala abasobola okubanga omanyi abakyala baŋŋamba nnyo abaami bano nabo baatutama tebakyusa. Omwami yenna asobola okukyuka bannange kasamba nga mutambulira ku pesi emu, kisinziira, naye nga ekisinga obukulu olina kwekwasa Mukama. So mbasaba bannange bassebo ne bannyabo olunaku lwa 21 Ogw'omunaana mbadde mbasaba mujje ku Serena, mujje mumpagire, mbategekedde bingi. Nga mmaliriza neebaza ba sponsors bange. Naye nga sinagenda ku ba sponsors, akawala kali mu kalaba, Cassandra, akawala ako nako kali so sweet bambi.